Nyampuliriza olunaku olw'eggulo ne weekend yonna okutwaliza awamu mpozi oba oliawo ebyafaayo bikolwa buli lunaku mu byobufuzi n'ebyentalo mwanange ebintu ebipya bijja buli lunaku oba oliawo bw'ozuukuka si bw'olowooza nti bwe bunaaziba era olunaku olumu mu byobufuzi lunaku lunene nnyo nnyini kitalo. Kakati bye twaleka ku lunaku olwokutaano nga tuyingira mu wiikendi oyinza okwesanga nga si bye tusanze. Olutalo olw'eggwanga erya Isirayiri lutandise kulwanirwa waka. Abayisirayiri wiikendi weggwereddeko gavumenti ya Benjamin Netanyahu ebawuliddemu omusera anti beesaze akajegere ne beerya omuguju ne baswakira okukira enswera enkubeko nga balaakanga ogwalumanzera ebbeere. Omulunyampuliriza okwekalakaasa okubadde munda mu ggwanga erya Isirayiri kuleese gavumenti ya Benjamin Netanyahu singa bwe yabadde we twamalirako wiiki ewedde, kubanga ku luno abantu bajjeyo n'ag'omu buto ne bafunga ekyonga nga baagala gavumenti bagikake okulaba nga esobola okuleeta abantu baayo oba abantu baabwe abaawambibwa abasajja Abahamazi bayita Abafirisuuti. Omulunyampuliriza akabi tekabulwa mutyabi. Ekyasaanudde abantu mu ggwanga erya Isirayiri batandike okuteesa okwekalakaasa okutandikira ddala mu wiikendi kabadde kabaata akagudde anti amagye ga Isirayiri ku lunaku olw'omukaaga galangiridde nti waliwo emirambo 6 nga gyaba abaawambibwa luli ennaku z'omwezi nga 7 abasajja Abahamazi bwe baasalako eggwanga lya Isirayiri ne bakuulita n'abantu abali eyo mu 250. We butuukidde olwaleero ebulayo abantu abali eyo mu 109 abakyalemedde mu mikono gy'abasajja Abahamazi. Naye bwagenze okutuuka ku lw'omukaaga abasajja Abayisirayiri ab'amagye babadde bakola ebikwekweto mu bukiikaddyo bw'e Gaza ne balyoka basanga emirambo 6 nga gigaŋŋalamye oluvannyuma lw'ebigambibwa nti battiddwa bubi naye nga abaabase babadde basajja Abahamazi. Kino kyasaanudde abasajja Abayisirayiri abalwanyi era ne baddamu buto okunyiiga obusungu ne bubatemba. Mazima njagala kukubuulira nti ebikwekweto ebikoleddwa okuva mu wiikendi n'okutuuka olwaleero bifiiriddemu abantu bangi kamaala Abahamazi n'Abafirisuuti mu lwannanda lw'e Gaza. Naye tekireetedde bannansi kuyimirira wamu na gavumenti. Ebitongole eby'enjawulo eby'abakozi, abantu ab'enjawulo ne bannabyabufuzi okusinziira ku ludda oluvuganya bavuddeyo ne bakoowoola bannaabwe wonna we bali bajeemere gavumenti ng'abalala bagaana okukola, abalala baggala bizinensi zaabwe, n'abalala buli omu waali w'abaasinziira. Era kino kyaleese abantu abasukka eyo mu 50,000 ku nguudo z'ekibuga Tel Aviv n'ebibuga eby'enjawulo munda mu ggwanga erya Isirayiri okujja okwekalakaasa nga bawakanya engeri Isirayiri wakati w'obukulembeze wa Benjamin Netanyahu engeri gye bakuttemu enteekateeka z'okununula abantu abali eyo mu 1,000. Era bo okuttibwa kw'abano tebakutadde ku basajja Bahamazi nedda, bakutadde ku gavumenti ya Benjamin Netanyahu okulemererwa n'okwesuulirayo ogwa naggamba ng'abantu baabwe batokomoka. N'olw'ensonga eyo okwekalakaasa kugendereddwamu okulaga obutali bumativu eri gavumenti ya Benjamin Netanyahu ate n'okumukako okulekulira kubanga afaananye okuba ng'ensonga zino zimuyinze tajja zisobola. Kakati abeekalakaasi bannansi b'eggwanga erya Isirayiri wano we baagalira Prime Minister omulala yabajja yanajja ensi eno weeri agituuse we yeetaaga okubeera. Omulunyampuliriza bannansi bagamba era nga bakisiba ku gavumenti ya Benjamin Netanyahu kabinenti ye okutwaliza awamu nti oluvannyuma lw'okugaana okuteekawo embeera oba okuteesa okulaba nga waakiri abasajja Abahamazi bakkiriziganya ne gavumenti eno balyoke bate abasibe abawambe be baatwala. Kino kigaanye era bo abeekalakaasi ne bannansi b'eggwanga lya Isirayiri okutwaliza awamu kino bakitaputa nti kitegeeza nti gavumenti yasalira dda abawambe omusango n'ebawa ekibonerezo kya kufiira ku kalabba. Kale nno tebayinza kwekwasa Bahamazi kubanga enteekateeka zibaddewo naye nga gavumenti ya Benjamin Netanyahu buli kadde ezireka ne zigwa butaka. Omulunyampuliriza
olutalo luno olwakamala emyezi kyenkana 11 luludde nga ebiwayo ebyenjawulo naddala amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu ne geegattwako eggwanga erya Amerika, eggwanga erya Misiri babadde bavaayo lunye okuteekawo embeera nga balabe nga waakiri wabaawo enteeseganya zitambule abasibe n'abawambi basobole okuteebwa. Naye emirundi egisinga olw'okuba Benjamin Netanyahu yeemanya eryanyi abadde azireka ne zigwa butaka ne watabaawo kinene kya nnyo kigenda mu maaso. N'olwaleero we twogerera waliwo enteeseganya ezazzeemu okutojjera obuto nga zino ziri mu ggwanga erya Misiri oluvannyuma lw'enteekateeka eyaliwo era y'enteeseganya ze zimu okugwa obutaka. Kakati nga mu zino bandirowoozezza nti ekiseera we kituukidde abantu 6 abalala basinkanwe nga bafu. Mazima gennyini buno bunafu bwa gavumenti ya Benjamin Netanyahu. Kale nno bino bye bibaleeta ku nguudo. Omulundi guno omuwendo gw'abantu abazze era omuwendo gw'abantu abali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Isirayiri gubadde gwaludde okulabibwako ng'abantu beediimira gavumenti munaddala mu kiseera kino we tubeeredde mu lutalo. Tewabaddeewo bungi bw'abantu obulabiddwa nga bujja mu ngeri eŋŋenderere wakati mu kwagala okulemesa n'okuwakanya enteekateeka za gavumenti. Akulira oludda oluvuganya munda mu ggwanga erya Isirayiri ye musajja mukulu Yair Lapid. Ono avuddeyo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza wakati mu kukoowoola bannansi nti buli muntu yenna aveeyo asobole okuyingira n'okudda ku kkubo okwekalakaasa n'ekigendererwa ekyokulaba nga gavumenti ya Benjamin Netanyahu yeenyigira mu kulaba nga wabaawo okusiriikiriza kw'emmundu okunaabaviiramu bannansi bano abaawambibwa abasajja ba Hamas okuvaayo nga balamu nga bwe kyandisaanye okubeera. Omulungi ampuliriza onajjukira omusajja mukulu ono Yair Lapid kyajja alekulire okuva mu gavumenti engatte eyali eteereddwawo ku lw'olutalo nga baagala okulaba engeri gye bayinza okuluddukanyamu Benjamin Netanyahu n'ab'oludda oluvuganya. Omanyi newankubadde bino biri bwe biti naye munda mu ggwanga erya Isirayiri bulijjo we wabadde wabaawo obuzibu naddala obuzibu nga bukwata ku gavumenti ne bukwata ku bannansi n'eddembe lyabwe munda mu ggwanga erya Isirayiri bulijjo ne bw'oba obadde waludda luvuganya waakiri ovaayo n'ojja olwanirako gavumenti embeera yammwe oba enteekateeka yammwe ey'ensonga z'omunda mu gavumenti ya Isirayiri. Katugambe nga boolaba abasajja bano ba Hamas bwe bafunze ekyonga ng'eno ensonga ebakwatirako wamu si kuba oli waludda luvuganya oba oli wa gavumenti mwenna muyina okutuukiriza. Kakati kwe kulaba nti ne Yair Lapid ono yali agattiddwa ku gavumenti ey'olutalo balabe engeri gye bayinza okuwaŋŋangamu omusajja Omuhamazi. Naye oluvannyuma lw'okulaba nga talengera ssuubi mu gavumenti ya Benjamin Netanyahu yalekulira n'aga nti ntayi ewanyuwaawo leka mmanjize ku bbali oba oli awo ebigambo gye binaava ne bijja biyamba eggwanga lyattu. Kakati ono y'omu ku abo abavuddeyo okwongera okukuma omuliro mu beekalakaasi n'okubalaga nti singa banaasimba ekigere Benjamin Netanyahu ajja kulwaddaaki apondooke agende mu ddiiru eyinza okuggyayo abasajja bali n'abakazi abakyawagamidde mu mikono gy'ababi aba Hamas oba oli awo n'okulekulira alekulire. Olwo nno kitegeeze nti anajja ye anaasobola okukola bino ebiremye Benjamin Netanyahu. Profesa Menachem Klein ono musomesa wa byabufuzi ku universities ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Isirayiri avuddeyo naye neyeenyigira mu abo abakoowoola bannansi b'eggwanga erya Isirayiri badde ku kkubo basobole okulaba nga bazoganya ng'enjogera y'e Uganda bweri. Benjamin Netanyahu ono amunenya lwakugaana kuteekawo mbeera era ng'abalala bwe bakoze ey'okulaba ng'anunula abaawambibwa mu ggwanga erya Isirayiri. Ono n'aga nti ekiba kibe ekizibu si kirala Benjamin Netanyahu yaviiriddeko obulamu bwa bannansi abaawambibwa okutokomoka. Ono naye n'akubira bannansi omulanga Menachem Klein baveeyo bajje beekalakaase lwe banaafuna ekyo kye bandifunye singa Benjamin Netanyahu alekulira.
Omulungi mpuliriza, mwaba abattiddwa mulimu Almog Salusi, Alex Labanov, Kamel Gat, Ori Daminino, Elden Jerusalemi ne Helsh Goldenberg Pauline. Ono nga munansi wa ggwanga lya Amerika kyokka nga yali awangalira mu ggwanga erya Isirayiri. Bano bonna okusinziira ku magye g'eggwanga lya Isirayiri gagambye ku Sande nti basangiddwa ku ttano eri awo mu bitundu eby'e Rafa mu lwannanda lw'e Gaza, nti naye babadde kye bajje battiddwa bubi, naye amagye we gabasangidde we gasangidde emirambo gyabwe gyabadde kye gijje gittibwe, babadde kye bajje battibwe abasajja Abahamazi. Kiseera tekyabadde kinene, naye Abahamazi ne gye buli eno bavuddeyo naga nti bino byonna amagye g'eggwanga lya Isirayiri ne gavumenti ya Benjamin Netanyahu babasibako matugambuzi kubaliisa ngu, kubanga ekituufu si bo beebase abawambe bano, nedda nabo ebigambo byabasobyeko busobi we baabateeka. Isirayiri we yakoze obulumbaganyi nebatta wakati mu bikwekweto byezzeekola entakera, ne bano ng'okufaananako n'abalala abazze battibwa okusinziira ku basajja Abahamazi ababakulira. Izat Rashek ye yategeezezza n'aga nti abasajja Abayisirayiri bebettidde abantu baabwe lwakubasibako kino, naye si be baakikoze. Era Abahamazi bongedde okunenya gavumenti y'eggwanga erya Amerika ne bagaa nti eyina kyekubiira olw'okuba nti ewagira enteeseganya zibeewo, ate nga ku mulundi gwe gumu be bawaayo ebyokulwanyisa bino ebyeyambisibwa abasajja Abayisirayiri okutirimbula bannansi mu ggwanga erya Palestine. Kaakati mwe batirimbulidde n'abaabwe okusinziira ku basajja bano Abahamazi, laga nti gavumenti ya Benjamin Netanyahu eyambibwako eya Joe Biden bombiriri bano bannanfuusi bootalabanga era abatakyayinza kwesigamwako okubaako kye batuukako naddala wakati mu nteeseganya nga bwe zandibadde. Kyokka nno gwe omulungi mpuliriza wongedde okwetemawo oluwonko kwabo abandibadde bakkiririza mu nteeseganya oluvannyuma lwa musajja mukulu Prime Minister w'eggwanga erya Isirayiri Benjamin Netanyahu okuvaayo n'asuubiza nti ebyenteeseganya weebiri naye tabiirinaamu ssuubi n'akamu n'akatono, newankubadde bajja kwongera okulaba nga bigenda mu maaso. Naye oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abasajja bano ne batirimbulwa mu ngeri efaanana bw'etyo, Benjamin Netanyahu bw'atunulatunula talabawo ngeri yonna bano abaakikoze ate gye bayinza kwekyusa ne babuulira ensi mbu nti baagala emirembe nga bayita mu ndagaano. Agambye nti kaabe lubaale kaabe Katonda, bano abaakikoze bajja kukisasulira era babatandiseeko bajja kubayigga okutuusa ku lwe banaabasanga nga basanze oyo omujaasi oba omulwanyi w'Abahamazi sinakindi n'omufirisuuti eyeenyigidde mu nsonga ezifaanana bwe ziti okutuusa lwe banaamukwata. Tebagenda kukkakkanya mbeera gye bakoleramu okutuusa nga bafunye ekyo kye beetaaga. Amawanga mangi gavuddeyo ne gavumirira ekyokutta bannansi b'eggwanga lya Isirayiri abaawambibwa. Bangi bavumiridde Abahamazi, kyokka nga waliwo n'abalowooza nti oba oli awo ekintu we kikandaalirira bino bye bivaamu abasajja Abahamazi ne bwe bandibadde tebeetaaga oba tebandyagadde kutta basajja n'abakazi abawambe, naye engeri Isirayiri gyekuttemu ensonga eno mwattu ya ngeri ya kimpatiira etasobola kuvaamu kirungi. Paapaayi omu ku abo abavuddeyo, Ebungereza nabo bawadde obubaka, Germany nayo bwetyo bwekoze, Itale ensonga y'emu, kyokka musajja mukulu ono ayogerwako kambe ka waasi tekaggwako masanda Joe Biden ye bwe yayogedde ku lwa Amerika yagambye nti tebagenda kuganya basajja Bahamazi kuniigiina nga mbuzi eyasizza ekibya mbu nga bagenda beeyagala ng'ate bamaze okutta abawambe eggwanga lya Amerika lye libadde linoonya nga baagala bave mu buwambe, ate gwe Bahamazi n'obatta. Musajja mukulu ow'emyaka 81
Joe Biden yasuubiza naga nti bagenda kubakolako era kye bakoze bajja kukisasulira oba batya naye bajja kukisasulira. Kakali no mulungi ampuliriza era ensonga zino bwe zituuka mu ggwanga erya Amerika ate mwattu byeyongeramu omunnyo gambira ddala ne ssukaali kubanga olwaleero nga Amerika DP enoonya akalulu akagiza mu buyinza oluvannyuma lw'okuteekawo mwana muwala Kamala Harris. Mwana tu ensonga eno bangi abawagizi baabwe abatandyagadde giwulira bwe batyo kyokka musajja mukulu Joe Biden yayongera kukkaatiriza weewaawo nga Kamala yabyogera bulala tabyogera nga mukama we kati gwamyuka bwabyogera naye tekigaana kukosa mitima gyabo abawagira ekibiina ekya DP. Omulungi ampuliriza oluvannyuma lw'abannansi okweyiwa ku nguudo gavumenti ng'eyita mu bitongole eby'enjawulo egenze mu kkooti esabe okuyimiriza kw'ensonga eno eyimirire nga tewali bannansi kukkirizibwa kwekalakaasa nga bwe bavuddeyo nkugambye bangi ku nguudo ate nga bamalirivu nga katogo anti ne bwe kaba katokota tekikagaana kusiriira. Kakati gavumenti kooti tennaddamu kuwa nsala yaayo oba bannansi tebagwanidde kujja ku kkubo kwekalakaasa olw'ekyo ekigenda mu maaso. Naye waakiri minisitule y'ebyensimbi munda mu ggwanga erya Isirayiri esuubiza bannansi nga egezaako okubalabula nti oyo yenna gwe kanaatanda kubanga gwe mulungi ampuliriza abasinze okukuma omuliro mu kino be bakulembeze b'ebibiina by'abakozi abakulemberamu abakozi ku mirimu egy'enjawulo egyegattirwamu babagambye bagende ku kkubo naye yo gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ensimbi ezisasula bano bannansi agambye nti bwe kanaatanda n'agenda ku kkubo omwezi guno ogutandise oba ogwatandise agufuuwe mu ŋŋombe tebagenda kumuwaayo yadde omunwe gw'ennusu nga bw'anaaba yeekalakaasizza. Kale no bo bano abakulembeze bwe baga nti sika kubasasula ne bali abafudde baalinako ekiseera we baali basasulirwa naye kaakati baabirese ekitegeeza bwe tugenda bwe tuti gavumenti ya Isirayiri egenda kutuleka nga tufe togge ng'entunga eyiika bwe tuteerwanako kati okulaba nga tusuuza omusajja ono Benjamin Netanyahu oba kale mu bingi ebiriwo najjaabaako ekyokukola kyatuteerawo. Kale no tebatidde situtya ddenja abeekalakaasi ate nno bakambwe bazibu oba tebabasasula gavumenti ebaleke bafe obwolu naye nga tebatiiriridde ensonga gye bakkiririzaamu. Omulungi ampuliriza newankubadde ng'ensonga zifaananya okubeera bwe zityo njagala kutegeeza nti abawambi abasoba mu 100 be bakyali mu mikono gy'abasajja bano Abahamaasi kyokka nga nabo era tewali nnyo kukakasa obanga ddala bonna balamu naye waakiri okusinziira kw'abo 115 okuva kw'abo abaanunulwa luli n'abaasangibwa era nga bafu wabadde wakyabulayo omuwendo gw'abantu nga 15. Kati bw'ojjako bano waakiri obala nti ebulayo omuwendo gw'abantu 10 ekijjudde. Naye jjukira bano mu kugenda baali basajja n'abakazi abaali eyo mu 250 oluvannyuma lw'obulumbaganyi buli bwenkunyumiza buli lunaku obwaliwo nga 7 Okitoba ow'omwaka ogwayita. Naye we tutuukidde olwaleero waliyo abaateebwa mu ndagaano 15 abo ne babeera eyo. Ne wabaawo abazze banunulwa mu ngeri ez'enjawulo ng'omusajja eyakanunulwa jjo gye buvuddeko eyakubidde ne gavumenti omulanga yeenyigire nnyo mu kuteesaganya n'Abahamaasi olw'ekyo ekikaliriro kyayiseemu bw'abadde mu busibe oba mu buwambe. Ono ye Kaidi Fahani al-Kaidi omusajja mukulu eyanunuddwa gye buvuddeko emabega katonaawo yabuulidde gavumenti nti bannange muve mu kuliisa ebijanjaalo empiso nze ababikira naziika nayiwayo ku ttaka manyi kyenjogerako mugende mutaase abantu bammwe oba abantu baffe abali mu buwambe. Naye bino byonna gavumenti ya Benjamin Netanyahu yeesuuliddeyo gwa naggamba teyabiwulidde so nga ate ono yabibabuulidde kubanga yabadde kyajjanunulwe. Ate ekisinza okwennyamiza n'okuluma abagoberezi b'ensonga eno kwe kubeera nga mu bana abattiddwa amawulire g'Isirayiri galeese nti mwabaddemu 3
nga baali bateekebwa ku lukalala lwabo abaalina okuteebwa nga Julayi 2 ojjukira enteeseganya ezibaddewo zaategeeza nti ku mulundi ogwo kwaliko ku bano abafudde 3 balambirira be baali bataddeko, naye olw'okwekyanga okw'enjuyi zombi omusajja omukulu Benjamin Netanyahu bwe yeekyanga n'Abahamazi ne beekyanga, olwo nno ne gujja bagira ne wabulawo ayinza okutaasa mu mbeera eno. Kakati n'abo abaali bateereddwa ku lukalala, mwana wange, be bamu ku abo abatokomose mu mbeera eno. Kale nno bannansi mu nsi ye Isirayiri bazze ku nguudo olwaleero guyinza okujja bagira, naye ne gavumenti nayo neeteefuteefu okubaŋŋanga okusinziira ku ebyo byeyogedde. Waliwo abakugu abalengerera ensonga zino mu buwanvu bwazo, bagaye nti ye bannansi tekiganye kujja ku kkubo bajje. Naye eno si y'enkomerero y'okusobozesa musajja mukulu Benjamin Netanyahu okugaa nti alekulidde oba akitadde oba okusazaamu ebirowoozo bye. Baga nti ono omusajja tatya ddenja. Okuleka nga kino kye bakoze abeekalakaasi y'entandikwa y'okunyigiriza mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga Benjamin Netanyahu agamba nti agenda oba ateeka omukono ku ndagaano. Naye kino kyokka eky'okwekalakaasa mbu ne bwe banaggwayo bonna ne bayiika ku kkubo, Benjamin Netanyahu mukalubu, tomuggyako kantu. Tayinza kugamba nti okwekalakaasa kwe kujja okumuleetera okukakkanya kw'ekyo ky'alowooza. Kale nno ezo zonna ndowooza ez'abo abagobereza abakugu ab'ensonga eno.